Okwezi okukuru kutandika abantu b'ekyaro kya Kitezo mu district ya Wakiso bakahirimirwa kasasiro aho abantu 35 bafiire kandi abantu 11 bakiburiza amaisho kurugerera hari polisi. Abantu abasigireho bwahati nibatura omu ihema y'ishomero rya Kitezo Church of Uganda Primary School aho gavumenti eri kubareberera. Bwanyuma y'ebyona obusobozi busaka nagira ngo kubaho obuhwezi n'ekikorwa cyo kworeka okukunda hamwe n'okushasha n'abantu aba. 550 za muhogo mbisi, 535 ya muhogo, 518 za kahunga, 5 z'omuceeri, rore y'ebitoke, 2 z'ebihimba, 1 y'ebinyobwa, ente za miliyoni 10 hamwe n'ebindi nibyo bihirweyo. Omuntu bwafuna obuzibu oba mu kusanyuka oba mu bizibu tuyigiriza Katonda ayigiriza obumu bw'abagezi okwagalana. Omukama Ruhanga Busozi Bisaka olesero omukubi ogundi enva endala ebinyobwa ebikwikira kilograms 10 rundi tani y'emu ebinyobwa ebinyeebwa ebiwerera ddala tani y'emu oba kilograms 10. oyongeyeyo wabateeraho fruits ezimu nezimu nkulolaho avocado ensawo 15 za avocado. Minisita wa Kampala Hajat Hamisa Kabanda nawe yasiima obushobozi bisaka ahabo kwijuka abantu aba bacarukwetenga obuhwezi. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala ku lwa gavumenti, ku lwange nga minisita w'e Kampala n'emiriraano, ku lw'abantu bonna abali wano. Njagala gamba abantu baffe kitata waffe obusobozi buno si gwe mulundi ogusoose okola donation. Abadde akola donations emirundi gyonna buli abantu baffe baba bafunye obuzibu. Obutasukka mwezi tujja kubanga abantu bano tumaze okubajjawo wano kubanga tulaba tekisinga obukulu kya kufuna ettaka waliwo tugenda okubajja tukyanegotiatinga n'abantu abo. Gasha kwa Thomas tumwebaze.